munnange lwali olwo nga nzija ku kibuluumu. Bwe najja ku kibuluumu najja n'embuzi yange munnange esiri nnyo omuntu mwembakuze. Bwe najja n'akabuzi kange nga nfuna omuntu eyankwana yali ku Facebook n'asindika friend request nenzikiriza n'ankwana. Nali mumanyi nga naye amanyi twasomerako ku ssomero limu naye yali mu kirasi ya waggulu nga nze ndi mu kirasi ya wansi. Ekyalo kye yali avaako nali nkimanyi kugamba nali mmanyi ewaabwe nga mumumanyi. So n'ankwana nenzikiriza. Yankwanira n'ebbanga lya myaka 2 naye mu myaka egyo 2 nga twogera buli kanaku online, simanyi online relationship, online dating. Ndaba naye twogera buli kanaku okumala emyaka 2, time yatuuka nenzirayo Uganda. Ne mu myezi egisembayo nga nzirayo Uganda communication yasalika ndoze emyezi nga 6 awo nga twogera naye nga si nnyo okitegeera. So kati lwe nadda Uganda nalinamu mulyeri nti omusajja alabika yankyawa, omusajja zirina. Naye olwadda Uganda ne mugamba naye nakomyewo Uganda ne tutegeka ne tusisinkana. Bwe twasisinkana ne tubeerawo ne tupangisa hoteri ne twebaka. Omuyaye n'atwala embuzi yange. Omeewe yatwala embuzi yange nankubirako amasimu oli otya biki ne tunyumya. Nenegayira omuyaye tuddamu tusisinkane, nenegayira omuyaye tuddamu tusisinkane. Omuyaye yagaana okusisinkana, omusajja yagaana okuddamu okusisinkana. Nengaba nange omusajja abadde atya yekayika gwe nali nina. Nengaba nange musamuwomera biki okwesalira omusango oba samuwomera oba ki. Omusajja yagaana okusisinkana. Nengaba oba samuwomera nenetekako ogw'obutawomba. Olaba weweetekako emisango gy'otalina nenetekako ogw'obutawomba. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Netaddeko ogw'obutawomba naye nga sirishuwa siwomba kiki munnaye gafunayo gaayi olwankwana nga nzikiriza teryalina bbanga ddene munnaye nga tugenda e Yeruzalemu nga tutundula vanira. Mulundi gwali gumegere gye nali nnengezesa mpomba siwomba. Ekyo kyantwala ewuwe kulaba mpomba siwomba. Omusajja lwaki yankyawa? Bayitayagala kunzisinkana. Omusajja ono gwe nasisinkana okugezesa ndaba oba mpoma. Bano omusajja ng'alemerako ankubira amasimu nange nti kati sikyayagala. Omusajja n'alemerako lamandoza n'apowa. Nenfunayo era omulala awo okukakasa. N'okubiri gwe nafuna naye n'alemezaamu. Kati wange wajja olumu biki dere. Nengamba lwaki ate ono gwe njagala ye tayagala, lwaki bano ate bo bannemerako ate nga nange just naye njagala kumanya kiki. Ebbanga ne liyitawo awo nenfunayo omulala oba kwe nafuna namwagala simanyi. Noye twatundula vanira emirundi egiwera. Mirundi gyali giwera. So Uganda namalayo emyezi 2. So kati nemala nenvaayo nenkomawo ku kibuluumu. Bwe nakomawo ku kibuluumu ono gwe nasembayo okufuna twasigala tuwuliziganya. Nali ndi awo ng'ono ng'otisitiira akomyewo nga ngamba oli otya gyendi ndi bulungi waddayo iye naddayo ne mukyala nga wankyawa otyo n'obula. Konze munange gwe wankyawa omanyi emirundi gye nakugula essimu nga tusisinkane n'ogaana. Nambuuza kati gwoloza lwaki nagaana kubanga waŋŋamba ogenda kuddayo ku kyeyo n'ennyumbamu awo ne mugala nobba embuzi yange mpa ssente nsasula mpa emitwalo 2 wakiri ngule embuzi njiwa mama wange mu kyalo agirunde.
Nagamba nawe leka nze bye sibigenderako biki nensirika. Ne wayita ebbanga ng'asirise n'amala n'akomawo. Ngamba naye wakomawo mpulira bulungi nga wanyumya naye mpulira bulungi. Katono omusajja gwe nali nfunye ono gwe nasembayo funa ne mugoba. Nga ndaba taata w'abaana muliddemu olukwe naye nda. Sajja n'engoba musajja ng'akomyewo mu biise tuzzeewo tunyumye ng'abula awo yabula nga mala akomawo. Ngamba mukyala biki mpaayo akakadde n'enfa. Ne mu blockinga buli wamu yalinganga alina switch switchinze off. Kati tubaddewo namublockinga. Wali eri namublockinga nga we mujjayo, nemublockinga nga we mujjayo. Naye ku luno naguma ne mulekayo. Ne tubeerayo ebbanga kati mba ndi awo ng'asindikira message ku TikTok. Mukwano kunoonya wablockinga buli wamu nalaba ndabye kuki. Buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets za ddiba. Leero njagala balaga nti blankets tezaddiba. Blanket kyekintu ky'otwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwe ziti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Masses Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Masses Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi 2 afe. Kati munange tuba nabyo. Nga mugamba nedda ddiya saako blockinga just nakyusa bukyusa namba. Naye ku mukutu gwange weguti ne weguti ye namba enkadde gye nkyakozesa. Nangamba naye app eyo nga tekola ku simu yange biki n'ensirika. Nali ndi awo nga app gyagamba tekola ku simu ye ng'agitaddemu nga nnoonyeza. Ne mugamba nno munnange ebiro bino nafuuka mukyala gundi musajja yantwala. Nangamba leka naawe kyogamba kati njogera na muka musajja. Ne mugamba ye kakati nze ne mubuuza ate mukwano gwali atya. Mukwenyoolanyola awo nga mugamba lwaki toyagala kundabako biki. Wano nga nsisinkanye yangamba mbu yafunayo omukazi omulala. Kati mu kugaana okunzisinkana nze nalowooza oba alina bakazi be balala era ekyo kyekyanzijira mu birowoozo. Nga ngamba olwo naawe namukyawa biki era gwaliwo. Nga bannange omusajja akomawo nga nkubiranga nga tunyumya. Nga mugamba naye nakugamba nti nze nafunayo omusajja omulala kumbe mulimba okuba oyandeka. Simuvinga nga ono bano abasajja abalala be nafuna. Nali njagala kumanya lwaki omusajja yadduka. Lwaki omusajja yagenda siwooma. Omusajja ayinza okujja nakulyako omulundi gumu n'agenda nakukozesa ensobi ng'onoonya abasajja balala kutestinga. Nakukozesa ensobi oluusi oggyeyo birwadde, oluusi biki, oluusi ofunye embuto z'ototegekedde mbu ng'akola ki? Olw'okuba oyagala kwetestinga. Kati omusajja namubuuza munnange lwaki wali awo wakola akabenje kabayita hit and run. Nagamba ekyo nakikola to your own good. Wangamba oyagala kuddayo ku kyeyo. Mba kusisinkana gwe nze nkubulire wandifunye olubuto ate nga saagala onnyiigire. Okitegeera? Kati omusajja oyo gwe njagala ennyo n'obulamu bwange bwonna gwe nakyawa ng'ate mwagala. Wali wano mu kabokisi angambanga simanyi wanjagala ennyo, simanyi ki ekyaliwo, tetusobola kukaanya. Nga yakola akabenje ka hit and run. Bannange ekintu ekyo kyannuma ng'ate omusajja yasobola mukyawa. Ne kati neegumya bwegumya naye nga nsobola okumwagala naye ng'ate ndaba siteekeddwa. Naye lwakuba kati olw'okuba oba oli awo nga tonnabafuna muntu mulala kikwanguyira okuddamu okugwa mu ki? Okuddamu okugwera mu kabenje ako.
kahiti andinoani nadde emabega akukoona kati nze mulaba nga ali okukola livansi adde emabega mmalirize. Nga bwe ntera okugamba nti obeera olowooza nti byonna obiwulidde ne wajjawo akapya akakulaga nti okyali upcoming, n'olwekyo beera mweteefuteefu okusinkana ebyewuunyisa ebirala bibeerawo, naye munnange kino tekitera nnyo kusoomooza balenzi. Obeera olowooza nti byonna obiwulidde n'obaawo ebijja nga bikukakasa nti okyayiga oli upcoming. Ebintu bino bisoomooza abaana ab'obuwala n'enjala bategeeza bisoomooza n'abaana ab'obulenzi. Mulenzi yagenda nga omuwala ono so bino bituukawo naye ate oba oli awo Katonda yasaasira, naye kimanyi nti muno mujja embuto, muno mwe muva endwadde. Kakati desperation yeyo ekuleetera okwagala okukakasa naye omutawaana oguliwo tewafuna na ansa nnyo eri awo ntuufu ku mulenzi wo, okuggyako eno confidence gye wafuna okuva mu basajja abalala nti baali bakuyaayaanira, but the issue there was no that concrete report eyakakasa nti munnange oli musufu, n'ebyo bitubeera mu bwongo ng'abaana b'abantu nosigala nga weebuuza honestly speaking omusajja nga gwe wansookerako ddala. Naye mukimanyi nti eri abasajja wansi w'enjuba nga tebaagala kusinkana bawala bwe batyo abasinkana abaana batabani bafalaawo omulundi ogusooka. Munnange there are those guys nga tali comfortable nga maze siri teacher, sirina kubeera waawo okuba embeekereza ku munnange kukukwata nga akwata ekyatika. Njagala olinga gye bali. Kale waliwo omugambidde nti ni maama wali baddoza ku muzigo n'ompaayo emitwalo nga 2 n'enjiwa maama, simanyi oba emitwalo 2 baba kubanga bagikuwadde. Wali zikutte n'oziweereza maama n'omubulya n'ensonga, oba wali mugambye nti maama gulamu liggomesi. Of course wakigattagatta. Obaawo ndowooza waliwo ekiseera oba abawala batuuka ne bagamba nti omulenzi ono yatwala embuzi yange, oba lwaki mu biseera bino ebya Krisimansi tazza ku muzigo n'endabako ko ettu lya Krisimansi. N'olabayo ettu lya Krisimansi, ettu lya Idi, nga gwe tebategana kunnyonnyola naye nga bw'omanya nti ettu lino livudde wa gundi, ng'omanya nti ayongera kulaga busiimu, akiika embuga. Nagambye nti stories genda kubeera 3 but bibeerawo omuntu akuleetera okuwebuusabuusa n'oyagala omanye ddala what went wrong. Naye bino ebyotongero biiga nti size ensonga eziri awo z'oteekeddwa okukoleramu ensobi, oba oli awo weebuuze ku muntu obuvunaanyizibwa. Naye bwe ngamba obuvunaanyizibwa nkiddamu obuvunaanyizibwa, oyinza okwebuuza ku mukyamu, munnange naaba ku ddagala, munnange kaakati gezesaako, munnange kaakati. Amannya agange bampita Nansamba Winnie, naye nga mukyalo bamanyi nga Kasaabiti Winifred. Nzaalibwa Kiboga ekyalo Bukomero mu Katale awo n'okkirira eyo mu Lukoola gye banzaala eyo mu balaalo beeyo. Mamange bamuzaala Buweege ng'ovudde e Kakiri, waliwo ekyalo ekiddako awo Nakirongoosa, awo ove Nakirongoosa odda ku Buweege Kwaima Road mu katawuni k'e Buweege awo we bamuzaala, naye n'oddako eyo munda ew'omugenzi bamuyita Falaziya eyafa taliiwo. Mamange okubula kwe yali afunyeemuuko obuzibu ku bwongo, naye nga si bw'amaanyi, asobola okutegeera, asobola okulaba era asobola okumanya embeera, nga era ayawula nti ono gundi, naye nga ndowooza lyali litandika butandisi. Bankubira essimu ne baŋŋamba Kasaabiti maama we bamuleese, naye ng'ali waabwe. Neekwata ekkubo ne ŋŋendayo, namusanga era addayo ate gy'ava, ne mugaatuula tugende. N'atuula ne tulinnya ppiki ne muzzaayo ewaabwe. Kati mu kuva ewaka era na stiiru nga yaalaga ayagala kutambula agende, ne mugamba amakomawo nga bwe mubimanyi ng'olina omulwadde. Ne mukomyawo n'atuula. Kati we yatuula ne bamuwa ekyokulya ate n'asitukira stiiru n'atambula n'agenda. Ne bagamba nga maama agenda ate alaga wa, ne banga agakakkana agenda ali agenda kumala dde konze
excuse me nabangamba agenda kumala ddeko nze kale tubeerawo kubanga wakamanyiwo nakulirawo okwo naye oluvannyuma tatange najja nanona kubanga ye yagamba omwana aba alina kulira waabwe wabula si ku bukojja naye ngera bamanyi bulungi abandabyeyo Kasaabiiti ozze nti konze nzize mu bulamu bwensi nali sinnakola ssente kubanga yabula mu 2013 nali sina wendi yes nali mufumbo naye ng'era embeera si eryawe ennungi ennyo nga yakweyiya kati nalinamu omutwalo kubanga we bakuwa essimu nga bembanyonnyodde nenkwata ekkubo ne ngendayo mu bulamu bwange nalinamu omutwalo nga gwesigaza nga nsigaza na transport anziza waka ate nga nina omwana ow'emyaka 3 asoma nina ayonka wa myezi 4 nga so ate kubeera mu kyalo kuba naasoma sina gwe mulekera nembagamba kankwata ssente zino nzibawe nti mama wange bambe munyambe mu mutwale mu ddwaliro waliwo omwami bamuyita Moozi nze nali muyita Kojja nga atunda byannyanja mwami Moozi oyo era ne bangamba ono mwami Moozi alina emmotoka agenda mutwala mu ddwaliro tofaayo konze kale nenkwata akasente ke nali nina mu bulamu nenkabawa neŋŋaba naye basaba mbalekere kana akasente namwe munayongerezaako mpola ne mutwala mama mu ddwaliro nti kale gwe weddireyo eka munange nga nkwata kkubo genda ntuuka ewaka mbakubira essimu nga olwayisewo ennaku 2 nga bagamba ne mama yakomawo nga bangamba maama wo okuva lwe yagenda teyadda yabula tenendowooza bya lusaago munenga tubeerawo nga mpita muganda wange bamuyita Nasozi nga mga maama yabula n'omulala baali bamuyita Ssekabanja Robert naye yafa nga tugenda gye twagenda ng'omwami atugamba maama mmwe gyali mulamu naye alinamu obuzibuzibu naye ng'ajja kuba bulungi naye nga gyali konze kale nengenda ku CBS netwalayo ekirango kyange nga omanyi ssente nga tolina nateekayo ebirango naye ng'era tebyali bya last long kubanga akasente kaali katini era baasomako akajjamu ezo ssente ebijjamu ssente zenakola ki zenatwala then ne wabaawo omwami yankubira naŋŋamba ono ye Kasaabiiti konze ye maama wo twamusanze eno aliko kikuba mukono weereza ssente neŋŋamba bano bayaayi bano saatawaana kati ebirango awo ne bikoma nembeerawo ngera wenkola research mu magezi nga wenoonya naye nga baŋŋamba mama wa gyali naye ali ku kizinga paka leero lwe neebuddemu emyezi awo egiyise emabega nenkwata ssente nenziwa muganda wange omulenzi nga bannange mugende weewati ne weewati maama gyali abeera tukonfaminge oba ddala maama gyali n'atuukayo ne bamugamba olwe baabakubira essimu nti maama wo bamututte mu kyalo ewaabwe bwe yava eno ate nga nange nakimanya kubeera bwe bamukubire bangamba mama mwe bamujja mu kyalo bamujja ku kizinga bamutwala mu kyalo nange nesituka nengenda mu kyalo nemusanga kati kitegeeza wano we yakwatira ekkubo n'ava ewaka n'agenda kwegwakoma taddanga kati giri mu myaka 15 simanyi maama gyali nsaba abasozi famire aba Mr. Sozi mu famire yenna bambi ng'oli kuno nanga ne baganda bange nanga ne n'omuwala bamuyita Nakamwa nali manyi ko lya Nakamwa kubanga byenjogerako ebyo ebisinga byadda nga nkyabeera mu kyalo Nakamwa nakoma okuvaayo nga mu 99 nga Nakamwa alinga myaka 5 kwena we batyo n'omulala baali bamuyita Nampiima oyo namuleranga yali wa myezi bwezi zobe banzigirayo okuntwala ewaka ewaffe ewa taata naye nga wenna oli kuno ng'owulira nga ye gwe Nampiima nga gwe Nakamwa ye gwe Nasozi nze muganda wammwe Kasaabiiti nze mbanoonya bambi mbanoonya ne mamange yabula ne mama waffe yabula bannange yenna amanyi ku mukyala gwe baali bayita Nalooga awe Buwege yali atunda mwenge era nga mu maaso ge waliwo kabbuca k'embizzi I remember very well era nga ava mu maka g'omugenzi omwami Falaziya eyebasaawa ebuusiro mu Buwege era bambi saba yenna awulidde akalango kano wenna gy'oli enamba yange ey'essimu embeerako 24 hours eri 0709 eya WhatsApp
era ng'okuba ne direct 27 44 91 eri 0709 27 44 91. Amannya agange yenze Kasabiti Winifred. Abamanyi eno mu Kampala abasinga okumanya bamanyi nga Nansamba Winnie. Era omukyalo ono Naloga gw'ennanga abamanyi Busunju omukyala bamuyita Nabankema. Abamanyi Mwera alina muganda wa taata we muganda wa mama wa muzaala gwe nandisa muganda wa jjajja ngo omukyala azaala mama bamuyita omwami Kamya abeera we Mwera omukatawuni. Jjajja Nabankema ye muganda wa mama azaala mama wange muganda wa jjajja wange. Era mwenna abamanyi Busunju ne woba omulabe bulabi n'omutwala we Busunju basobola omwaniriza kubanga oyo ye muganda wa jjajja wange azaala mama. Era mwenna abamanyi Busunju mu tawuni n'owobeera mu paaka n'owogenda nga emmotoka ekutadde awo mu paaka y'e Busunju ekigenda we Mityana n'obaga bannaye mutwale w'omukyala gwe bayita Nabankema teri atamumanyi ne mu paaka enkadde teri atamumanyi. Paaka mpya eziti mpya ya mu paaka empya teri atamumanyi. Bannange mbeegayiridde wenna yali amanyi ku mukyala gwe bayita Naloga Rose. Abamu baali bamukazaako Roketo kubanga ebya Roketo byadda. Abadde ku ekizinga bakiyita Kacanga kava ennyanja entebe yaabwe ekigungu byoyitira ku mwalo n'ogenda yenna abaali bamumanyiika ab'oku mwalo ng'oba omumanyiika wamayitire oba nga wali omulabyeko ku kkubo. Ennamba y'essimu eri 0704 27 44 91. Bambi neeyanziza aba Mr. Sozi family. Mukama abampeera omukisa. Njagala kukkiriza nti oba oli awo Mukama ng'asiimye tulina engeri gye tuyinza okuba nga tumuyamba n'aba nga afuna maama omulungi. Bisoomooza details aziwadde bw'aba nga Katonda atesitese nga gwe muntu omutuufu mu nsonga eno. Of course ogasse ennamba ngikuteereddeko ku screen nga bw'olaba. Musobola okuwulizigana ne sister okumanya ebisingawo. Myaka 10+ 13 abaana ab'obuwala. Of course wali abalenzi abamu atwala omutawaana n'abanga kino akibeerako kola follow up, but abawala batera okubeera outstanding mu nsonga eno n'atalekerera maama kuviira ddala ku myaka emito 17 19 awo ng'akyatoba okulaba nga maama amufuna kati mukyala akulidde ddala naye nga tawulira tatebenkedde. Saba Mukama akusobozese okuba nga kwe kusiima kwe kino kigguke obeere n'akamwenyumwenyu ku matama nga finally osetolinze. Story eyokusatu. Baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala ggula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe ntono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi.
neighborhood nungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali era mugenda kubalaba weebali obusukka kkuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo estate muwulidde empya kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba ndagaano 5 kwa 5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka so woba omanyi munsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba so mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday esimu zaffe nga bulijjo 0752110514 onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi so eseti yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5 kwa 5 abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata kakati ojja kiwawo kyamira kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga amasanyalaze tugenda gabalaga so boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main then ettaka muliraba litandika naki nakkubo lya kyalo naye 5 kwa 5 n'okwambuka you can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka Saso zina sister wange mukulu wange naye mugenda kunsonyiwa oyimbanga byengenda okwogera osanga byengenda okwogera misaso sister wange mufumbo naye nze siri mufumbo ate era sifumbirwangako maybe bye bibeera mu bufumbo nze ng'oluusi mbiraba bulala Mr. Soze sister wange yafuna omulimu yali akolera mu kibuga awo ng'akola mu saloon anveeshuwa nnyo wenjogera ekifo yali akolera kuba nveeshuwa taliiko kusozimu taliiko ate this story eri between us two akati Mr. Soze star ng'aba akola yali akolera awo Entebbe kati nanfunira omulimu kati we yanfunira omulimu gwali gwakola waka kati bosi wange gwe yanfunira gye yanfunira omulimu omukyala we nakolawo nankyusa nanzija ewaka naŋŋamba nkole ku dduuka yali alina wholesale kati naye ku dduuka eryo eri omukyala we gwe nali nkolera gyali neighbor ne saloon sister wange me yali ali kakati munnange nga tubeerawo kati nze ogenda awo nasanga sister wange alina boyfriend oyo yali yakamufuna kati bwe ntuukawo nali mpezezaawo ng'omwezi nga mpita nga ngamba jangu olabe boyfriend wange naye boyfriend oyo ndowooza baali bakamala emyezi ng'ebiri nga bali mu love mu relationship kati nakola ki bali bakamala emyezi ng'ebiri nga bali mu love namunengeza nagamba nti olaba omusajja oli bwati ne bwati ayambadde bwati ne bwati ndi oyo boyfriend wange konzikale nga tubeerawo nga beeyagala ndowooza bali baweza emyezi nga3 busista wange oyo naafuna olubuto naye bbaawo oyo boyfriend we yali yakamala university bwe baatandikira okweyagala ng'era akyali muto I think yali myaka nga 24 sister wange yali awo nga alina nga 22 kati sister wange omusajja we yamala omufunisa olubuto nadda ewaka yayeegoba ku mulimu nga tebanaba bitegeera
ate nga tayagala ewaka bakole ki babitegeere nti ali lubuto. Kati n'agamba oyo boyfriend we ajje ewaka amukole ki amunone nga tebanaategeera nti ali lubuto. Munnange ng'omusajja atandika okwebuzaabuza nga tayagala kujja kale. Sisita wange Mr. Soze ebiseera ebyo nga sisita wange tanyigirwa mutooke mulalu nnyo. Ate oba alina mbeera ki nange sizitegeera. Mr. Soze sisita wange yavuma omusajja anyway sijja byogera wano kuba kale yamuyizaamu amaaso newankubadde yali ayagala ajja ewaka yamuyisaamu amaaso nze mukulaba kuba nze kale ng'omuntu tebyanyumira byeyakola naye nze muntu omusirise seera ebisinga sagala nnyo kufa nnyo ku bitankwatako. I mind about my business. Kati n'abeerawo n'olubuto omusajja we yamulemerako ennyo kuba sisita wange yali abeera ne anko waffe gye yali abeera yali amazeyo emyaka nga 4 ng'abeera ne anko. Kakati ng'omusajja amala ajja ng'omusajja bwe yatuuka okujja kuba omusajja baganda be baamukuza maama waabwe ne taata waabwe baafa nga bakyali bato. Naye remember Mr. Sozi mu famire y'ono omusajja mbu tebawasa nange simanyi naye baganda b'ono omusajja bonna mu famire ennamba abasajja balina abakyala bali 2 ono mulamu wange ne waliwo ne mukulu waabwe yamukuza kuba ye last born mu family yaabwe. Abawala bonna balamu ba sister wange bonna bali ku lujja si bafumbo kwe bazaalidde abaana bonna bali okwo ku lujja mbu tebawasa naye n'abalina abakyala baabwe mu maka nabo tebateredde ekiri awo. Temunayo omusajja yajja n'anona mukyala we. Omusajja mu kujjawako okuleeta ebintu teyagenda na mukyala we. Yamugamba kangende mala okwetereeza kubanga gyali akamala okuva ku ssomero. Namugamba kasooke ngende neetereeze. Kati n'amuwamu ng'omwizimbu. Nange sisita wange annyumiza binyumizi. Kati munnange omusajja n'agenda yali asula ne mukwano gwe ng'ennyumba bagirentinga 2. Kati nga mukwano gwe alina osooka okwetereeza n'agenda n'afuna enju kati ono n'alyoka aleeta mukyala we. Kati munnange nga bagenda kati oli obambi oba ayita n'abafuna ssente naye nga sisita wange omusajja amutadde ku pressure ey'amaanyi. Kamugamba aza oba tonona ngenda kwereeta biki omusajja yali ali awo nga tamunona. Kati sisita wange n'akwata keesi bulungi n'afuna oba yafuna boda oba yafuna taxi I don't know n'agenda. Bwe yatuuka ne gy'alaga yali tamanyiyo nno kati nno omusajja newe yamukwananga yamutwalanga mu loogi nga engeri gye yasulayo oba ne mukwano gwe nga tamanyi musajja gy'asula. Kati n'amukubira n'amugamba nze nno ninye taxi ndagirira. Omusajja n'amulagirira n'atuuka ewaka n'omusajja n'avuga emmotoka n'amutwalira ebisumuluzo. Bw'atyo sisita wange we yagenda mu bufumbo n'atandika obufumbo. Kati jjukira yali yagenda alina olubuto. Bwe yatuuka okuzaala n'agenda ewaka wa maama n'azaala omwana we n'akomawo. Bwe yakomawo ne babeerawo kaakati awo covid n'ayingirawo. Omusajja n'amusindika mu kyalo eyo gye yakulira ewa brother waabwe omukulu n'amugamba agenda abeereyo wa mulamu we. Sisita wange n'abeereeyo covid n'atuuka n'aggwamu. Sisita wange n'abeereeyo yabeerayo ebbanga n'omwana n'akula n'atuuka n'ogenda ku ssomero ng'omusajja yakyuka yamwekyangirako nga wamugamba okudda mu buuzo dde okole ki eno waliwo kyogenda okukolayo. N'abeera sisita wange naye ng'omusajja bw'aba agenze eri mu kyalo gye bali omanyi Mr. Sozi omusajja okuyita ku mutu nga takumanyi nga tasobola buuza sisita wange jjukira ye mukyala we tusobola mubuuza nti wasiibye otya omwana ali atya nga jassi ajja n'ayogera ne baganda be n'atambula n'addayo.
nga ne waba ina kyayagala omugamba oluusi omwana mulwadde oluusi ki atuma ono mukamulamu we yaba ayogera n'oli amugamba omwana mulwadde amubuuza beetaaga ki n'amuwa ssente oluusi n'azistasozi ne babeerayo kati omwana we atuuka ogenda ku ssomero n'amukwena amugamba gwe tononga bwe njogera gwe leeta omwana atandika okusoma. Sisita wange ng'atwala mwana nga omusajja yagenda okutuuka nga omusajja yafunyedde essomero yamuwandiisiza bamuwadde requirement zonna yazisasudde bamuwadde uniform yazisasudde ne bamuwa uniform z'omwana gwagenda otwala ku ssomero. Kati sisita wange ye yatuuka ng'atwala butwazi mwana ku ssomero. babeerawo omusajja yatuuka ekiseera nga takyalya mmere waka. Yatuuka na omukazi olwo nga yakadda amazeewo nga omwezi. Omusajja yava lumu ku mulimu n'asanga omusajja omukyala afumbye ajjula emmere amuwa n'amugamba nze okuva n'olwaleero tuddamu okunterako emmere ku mmere gy'ofumba nze saagala. Yabitandika nga ebyokusaga nga sisita wange abeera avuma emmere ng'agimuwa nga sijja kulya. Lwe yasembayo okugimuwa yali agimuyiiridde n'agamba waayi kaneesonyiwa omusajja. Nsasozi sisita wange n'ava waatyo ku musajja. Omusajja talya mmere waka. Vanira teri. Mr. Sozi oli omusajja akumalako ekyagala. Nga babeerawo munnange. Kati omusajja atukese yajuke takyalya mmere waka. N'atuuka ekiseera nga tasula mu buliri. Kati yasooka n'abeera ng'asula mu buliri ekitanda kinene ng'omu yeebaka eno omulala eri buli omu atunula eri. Buli omu ng'akuba munno omugongo. Nga sisita wange abinyumiza omanyi nze banaye oba ndi muntu ki kubanga nze nga ne wanvuulira nga kale ndaba sina kyamuwabula sibimanyi nnyo nze gwabigamba sina experience mu bantu abafumbo ng'ate nze gwabigamba. Kati omusajja n'atuuka ekiseera tekimumalidde n'atandika okusula mu ntebe. N'abeera ng'asula mu ntebe Mr. Sozi. Awo entebe n'agikoowa. N'atandika okusula mu entebe bwe yagikoowa n'agenda n'agula akafaliso buno obutono oba bwe buyinki nnyo oba babuyita batya. N'akaleeta kati n'abeera ng'ayalaka omudiiro nga kaasula. Ne banaye tulaba amayumba naye ng'ebifaayo byo bizibu. Omusajja n'atandika okusulawa ku kafaliso ako. Kati tumusisita nga nkubire simu ngamba naye gwe omanyi nti sooka ojja obeerekoko wano ate sisinga wiiki tulaba omusajja ono baana akyusa mu mpisa ze yeeyisa. Saali mubi nga nenyanga ngenda nga mbeera mu Kisasozi oli omusajja talina nsonyi. Yasigala akola byakola. Emmere eyo yagigaanira ddala nga tagikomba ku Mr. Sozi newe mba mwafumba emmere nga nnungi bitya ate talina lunaku lwava waka nga tewali ssente za mmere nga waliwo ekibulawo ewaka tavaawo nga buli kyetaagisa ewaka kibeerawo naye ng'akulaga talina kyakozesa ku byewaka okugyako amazzi okujja n'anaaba n'amala okunaaba. Kikwewuunyisa ava ku mulimu n'akomawo n'afumba caayi omukalu oluusi nazze n'ebyokulya omwana abali ewaka bye bagenda okulyako bwe baba baagadde ate ng'oluusi asanga bakkuse. Ajja n'ebyokunywera ku caayi n'anywa caayi oyo omusajja gw'olaba nga caayi mukalu taliiko kyakuliirako. Nga omanyi waliwo omuntu w'otukana omumanyira nga waba tali fayini osobola omutegeera ng'omusajja oyo sometimes enjala eba emuluma nga talina kye yalidde naye ng'akulaga emmere mukazi we gye yafumbye tajja kugirya. Banaye sometimes kyabasajja twatuuka ne twebuuza n'ono omusajja alina kizibu ki waliwo ekimusumbuwa kiki. Munaye nga babeerawo natuuka nenkola ki nenvaawo nga ndaba embeera zaabwe sijja zisobola. Nenvaawo nengenda Mr. Sozi omusajja ng'agula poloti. Bwe yagula poloti teyabuulirako mukyala we nti oba nguze poloti oba biki ng'agula poloti ye nga bawandiika bamuwa ndagaano bamukolera endagaano bulungi
oba eba ndagaano ba ndowooza nga bamukolera endagaano kati munange bwe bamukolera endagaano ng'agireeta ng'agiteeka mu nju mukyawe talina kyamanyi ng'ateeka endagaano mu nju ng'asirika nga babeerawo kati mukyala we bino abakazi we beetinkuulira abatinkuulako ebeera mu bitabo ng'ajjayo endagaano yali mu bbaasa nga mu envelope oba like envelope mweyabiteeka kati ng'asoma alaba endagaano bwe yali agula poloti mukamulamu wa sisita wange yaliwo ne mulamu we brother wa bbaawe wakitegeerekeka baaliwo kati oyo mukamulamu we yabuulirako sisita wange after some time namugamba gwe okimanyi bbaawe yagula poloti nti sisita wange nasooka neyeebuuza nagamba sibimanyi naye ng'ajjukira yalaba endagaano n'asirika kati ne babeerawo munnange ne babeerawo okumala ebbanga naye before nga sisita wange olwo atuta omwana olwambazzaako emabega ng'atuta omwana ogenda ku ssomero bwe yatuuka n'amalawo ebbanga omusajja nga tannabatandika bino byakuzira mmere waka yasooka n'amutuuza n'amugamba naye omanyi lwaki tofuna omusajja like n'ofumbirwa n'emisasozi abasajja oba kamanyiiro oba emisasozi ekituufu kyali ayogera nga just ffe tumulaba bubi n'amugamba lwaki tofuna omusajja n'ofumbirwa n'amugamba toli mukazi mubi oli mukazi mulungi tosobola bula musajja akwagala like tosobola bula musajja wavunaanyizibwa ayinza kuwasa kuba emisasozi ono omusajja ali mwana muto byonna bikyali awo naye yali taneetereza kuwasa bebana yajja nga bano abajja just eat and run naye nekikwatayo kati munange kati awo tudde eno wali yali amaze omugamba nti lwaki tafumbirwa sisita wange nabe oba yabitwala serious I don't know kuba yamugamba yeeta kyamu tamwagala like namugamba buli muntu abako ne principles ze namugamba nze sigwe mukazi gwe nali njagala okuwasa namugamba ate nze n'ekisooka nali sinatuusa nakuwasa namugamba onkalubiriza obulamu like that tutudde eno ku bya poloti munange musajja agula poloti ng'asirika nga no poloti ebeerawo nga bayiwa matiriyo kamba nga bayiwa matiriyo bayiwa buli kimu kati omusajja eyali omuzimbi gwe baali bawa okuzimba like musumba sisita wange yalokoka malokole yalokoka nandooza lwambeera eri ewaka nagamba mbwe ajja kusaba nnyo omusajja ajja kukyuka konze okay bwekiba kyekikuba emirembe munange kati omusumba oyo kati ate ye omusumba n'abinyumizaako sisanga ebigenda maaso kati ye nga musumba tamanyi nti nno bbaawe teyamubuulira nti nno yagula poloti kati musumba ate yakubira sisanga mbuulira ebigenda maaso nnyumba togibimyewo tuti kino ne kino bino byonna ng'abimugamba sisange ng'abirasho kuti nagamba musajja talina kyeyali aŋŋambye nga batandika kuzimba nnyumba wenjogerera essaawa zino Mr. Sozi ennyumba eri colplate bazimba ennyumba etambula egenda maaso sisita wange omusajja takenangako ku makya n'amunyega nti nno nagula poloti ndi mu kuzimba naye emabegako awo sisita wange nga afuna olubuto nga ŋŋamba bundira obuto jjukira Mr. Sozi bannange b'essasozi ninako sisita wange obusungu nze ngamba oba binna ebintu abimu abikola abigenderedde faaki yaŋŋamba ye mulokole abalokole tebakozesa family planning konze kale jjukira ye ne bbaawe vanira tiri
Kati sister wange ngamba ni ayina olubuto. Misaso lwaki obusiru kye saakola samubuuza mbu olubuto lwani nasirika nze bana munansonyiwa nasirika sambuuza oto lwani. Ne mugamba okay. Naye manyi misaso kye namugamba okusinziira nga bwe nali ndaba embeera omusajja ze yeeyisaamu. Munansonyiwa kino kye namugamba buli gwe kigenda onnyiisa nsaba kunsonyiwa. Namugamba sitomanyi kuba we yaŋŋambira olubuto lwali like ndowooza nga lwa 2 weeks awe batyo. Ne mugamba omanyi olwo olubuto ogenda lujjamu. Bwe namugamba sister naŋŋamba nze sisobola kulujjamu like n'abaana si benina abali awo. Naye nga ndaba misaso sister wange agenda kwolekera okubonaabona nga ndaba abadde abonaabona nga just alina omwana omu omusajja tamwagala nga ndaba agenda zaala omwana owokubiri aboneebone. Sister wange n'agaana lutono aloleka munnange kati nabeerako ke naye awo emabegako before nga tusinavaayo kuŋŋamba nti ali lubuto. Yali alina omusajja omusajja yaliwo ng'amukwana kati nze nange nali muntu mukulu nga sinakya siraba ate yaŋŋamba abalokole tebayenda nga nange kyemmanyi kati munaye gayi ng'abeera amukwana nze muntu ali ize nze nga sister nga ntuma agenda ogambe gundi njagala kino nze nga ngenda nga mugamba bantumye kino na kino ng'akimpa nga nkitwala. Oyo gayi eyali amukwana nga amugamba njagala kino ng'akimuwa amugamba njagala kino ng'akimuwa munnaye nga tubiirawo nga yaŋŋamba nze ako akasajja kaneesibako naye nze nno wadde kankwana naye sikaagala tesinza nakaagala naye nga misaso jibbi zibeereza data ku ssimu okwo nga jibbi zifuuka jibbi oba oliawo nga zino ziweddeko ng'omusajja ataddeko endala nga sisanga agamba nze n'olumu nga nfa enseko ng'agamba nze sennakasabako data naye maama ndaba kamusindisi kati nange nga sister wange bangamba ali lubuto kati nga tubeerawo nga tusirika kati ayina mukwano gwe sister wange ayina mukwano gwe ayina saluuni kati akolerawo sister wange naye nga bwabeerawo ku mulimu ayita ono omusajja ono gwe yagamba nga mbu tayagala naye nze gwe nalaba nga abali mulaavu ng'amusaba buli kimu mmere kyankya njagala kulya njoya kino nga like gwakisaba tagamba bbaawe n'emisaso nze mbuuza waliyo abasajja nga ayinza okulabirira mu kw'omusajja ng'ali lubuto ng'olubuto si lulwe ng'olubuto si lulwe naye nga omukazi oyo buli kyayoya nga akimuwa bw'aba alina sente zeyeetaaga nga yagattawo ng'omukazi tasaba bbaawe ng'asaba oyo wakamuyite kati oba muyite mukwano gwe like that wemba muyita nga gwasaba kati misasozi twafunamu okwekengira neŋŋamba naye byannuma baabimbuulira kuba mukwano gwoyo gwe yabeeranga naye yagamba kyekigenda mu maaso mu bulamu bwono kati najja nambuya naŋŋamba naye sisitawo kiki kuba ye ate ebyo bivuka okumukwana ye yali tabimanyi naye yalaba ekigenda mu maaso ate nga sisita wange ali lubuto n'agamba gwe nga sitegeera bigenda mu maaso sisitawo pulaani ki nemugamba munnange nze yaŋŋamba omusajja tamwagala yaŋŋamba omusajja tamwagala nemugamba tetubeerawo netusirikaana kati nateeberezaamu Mr. Sozi omusajja oyo yali amubeererawo ku lubuto ng'omusajja engeri gy'afaayo kyagamba oti olubuto lulwe Mr. Sozi nawulira obusungu ng'omusajja oyo bannange nze ng'oli omusajja simwagala
bagamba tekiwoomera amatamu abiri naye Misasozi oli omusajja nali saamwagalirawo nze olwamulaba saamwagalirawo naye byanyiiza nengamba sisita wange ayinza atya okwenderera mu maka g'omusajja ayinza atya okwenderera mu maka g'omusajja omusajja Misasozi alangira sisita wange nga we tuli abanaku nze teri kintu kinumanga ekyo tuli banaku naye omusajja ogola tanakyali atuwadde yadde maama omuwaayo omutwalo nti nno guugwo mukadde omutwalo guugwo gunywemu sooda tagumuwanga naye bunaku atulangira obunaku anyway tuyinza okuba tuli banaku naye nga tetukimanyi nange sisita wange nga tubeerawo nga byannuma sisita wange okwenderera amaka g'omusajja namugamba omusajja amuviire takwagala Omusasozi omusajja bulinaku agamba omukazi amuviire namugamba kati lumu yamugamba naye lwaki tutambula n'onviira ko sisita wange namubuuza ne bwenfuna omusajja nga nenviira wano ewuwo nengenda nenfumbira wala tekikuluma namugamba nze nkwagaliza kisinga tambula ogende ofune omusajja asobola okuwasa obeereyo kubanga nze nange sikwagala nange njagala kuzimba bulamu bwa njagala kwezimba kyokka Misasozi kati wenjogerera sisita wange yazaala omwana naye omwana oyo nze nga amanyi ebyama bya sisita wange mubuusabuusa nze mubuusabuusa omwana oyo okuba nti nno taata we oyo mu maka mwali omusajja gwe yafumbirwa oba wooli gaayi kati bwe nalaba binnyize nnyo ne mbibuulirako maama ne mugamba maama muwalawo akola kino ne kino naye mubuulirireko Misasozi sisita wange yankyawa gambye maama kuba Misasozi byatuka ne binnyiiza nga ndaba oli muganda wange nga ndaba ekintu kyagenda okwolekera kizibu kigenda muzibuwalira nga ndaba omusajja kasita abitegeera agenda mumusuula mu nju bagenda kyankalana agenda mulekawo agenda bonaabona ate Misasozi sisita wange oyo ye muntu atalina kiddako talina pulaani namusevingisaako ssente ne mugamba sevinga ssente ngenda kwongererako okola bizinesi yali awezezaawo $5,000 mbusimanya yalina mukwano gwe namugamba azimuwole naye teyali mukwano gwe oli yakozesa just chance ne bamufeera sente ne bazitwala Misasozi kyokka sisita wange oyo gwolaba ngezaako omugyayo asobole ofuna kyakola bizinesi gyakola naye yannema ye bulinaku aba ne pulaani ndala kale ye tapulaani nga kiddako ekiriwo essaawa eyo kyayagala ye wekuba kugula kyakulya kigula akirye ekyo nakyo kiggwe kale ebyokola si byaliko nti oba apulaaningira kino kwegamba waliwo omuntu gw'otunuulira Misasozi ng'amalamu amaanyi buno obudde Misasozi sisita wange alina abaana 2 bamulongoosa bulongoosa naye Misasozi omusajja oyo bw'alitegeera oyo Katemba ali mu makkati nga yagamba sisita wange atambule amuviire nze simanyi oba nga we nagambye sisita wange yangamba nti tebatundula vanira kavanira tewali omusajja asula yekka yagula akafaliso ke kwasula ne sisita wange oli asulamu yekka n'abaana be naye nga mu nju basulamu bonna kati awo simanyiize ekituufu kiri nti olubuto omwana oyo gwe yazaala waani sibitegeera naye ayinza kubanga omusajja baddamu ne batundula ku vanira naye nga yali abagatta kati ye ekituufu yakimanyi naye byebyo omusajja waali biwulira Misasozi abantu tebasirika abantu boogera anaabali awo nga bituuse ku musajja
okusinziira ku mpisa zamweyisizaako. Ate omusajja kasita anaawulira ebyo kijja kuba kiralamu. Naye Misasozi sisita wange yankyawa ne twebulookinga. Yagamba taliddamu kwogera nange. Ne ŋŋamba waayo wali manya nti nno ndi muganda we era mwagaliza ekirungi alinnoonya. Ne kabi ebyo Mr. Sozi. Omusajja sisita wange nze ŋŋamba yandivuddeyo n'ayiya kyakola. Nagezaako njagala omugobera ku byebweru n'agaana. Naŋŋamba ye simanya talina maanyi. Simanya mbungo ye omugongo gumuluma. Ŋŋamba waayo. Ne mugamba kola ekikuwa emirembe. Naye nga Misasozi sisita wange obufumbo bwalimu. Omusajja bunaku amugamba si ye muntu gwe yayagala okuwasa. Nenga Misasozi sisita wange mukyala mukazi muyite mukazi oba namuwala ne mukazi talabika bubi si mubi. Naye munnange buli omu abaako nekyayagala. Waliwo omuntu gw'otunula n'ogamba nno buli musajja gwe yandyegombye obeera naye naye ate ng'amuyina ye alaba oba alaba amulabamu ki. So Misasozi byebyo naye nga Misasozi nze mpulira nga sisita wange obufumbo bwalimu. Ndaba nga bumumenya nze simanyi oba yakirimu awulira atya. Yalokoka asaba omusajja aterere naye Misasozi buli lunaku omusajja akola katemba. Buli lunaku omusajja aleetawo kipya. Kyokka omusajja babeera mu nnyumba nga buli omu ayisiŋŋanya buyisiŋŋanya na munne tebeenyega. Omusajja bw'akomayo waka atuuka n'anaaba n'ayeebaka. Tali awo mmere talina kyakola just kunaaba. Lwayagadde obutasula waka ng'agenda nga ndowooza afuna gy'asuka. Ng'amala ngatta enkeera. Misasozi abali mu bufumbo naffe abatannafumbirwa mutusabire kubanga tetumanyi. Nze Misasozi ndi singo naye n'obufumbo mbutya bannange. Ekisooka njagala okwebaza olw'okulumirirwa muganda wo. Ennaku zino abantu beerowoozaako boka oli agamba owaayi zirindaba olwange. Buli omu yeetikka omugugu gwe, buli mbuzi ku nkondo yaayo, naye owulira nga sisita naye onkondo yo. Kale tolina bw'oyinza muleka newankubadde ng'olumu bisoomooza. Waliwo abantu bangi batoba ne baganda baabwe, bato baabwe, bakulu baabwe, naye ng'oli agamba ne ono nga tayambika. Olaberera nga ako gaggwawo, embeera eragira ddala tali comfortable, naye tayagala kukkiriza nti awo alina okuvaawo. Naye bwe mukola okunoonyereza ebiseera ebisinga newankubadde nga n'abala kibeerayo, naye abaana ab'obuwala ng'oyo ye musajja gwasoose okuzaalamu omwana. Omusajja gwasoose okuzaalamu, omusajja gwasoose okwagala mu bulamu bwe, gwe yasooka okweyambulira. Abawala abasinga bwe batyo, they get stuck in such relationships. Ng'alaba nga agenda okuba nga aliddemu omuntu olukwe, aliddemu ensi olukwe, yeeriddemu olukwe, alaba nga kati ku kiri kwe kujja, saagala kuzaala abaana bange mu bataata banjawulo, saagala. Obulamu ne bubeera bwe butyo. Kati abalala ne bajja babeerawo nga oba oli awo ono gwe yawulira nga finally gwe yayagalamuuko. Yabeerako mu relationship awo naye teyabufiiringa, kati ono gwawulira gwafiiringa. Ekitegeeza nti ne gwafiiringa ono aba afuuse first cut, bali baamuyitamu naye yali tabali. Kakati ono gwabadde aliyo, ono abadde amufiirako, kyobola nti buli kimu aba ayagala okukikola, okumukakasa nti ddala gwe wange, omutima gwange guwumulira ku ggwe. Abantu abo kizibu, kitwala ebbanga, baana 3, baana 4, n'agamba abange, naye agenda okujja ng'alinga enkoko enkongole oba eyakamaamira obwana. Muzimayi bwe ziba zonna nga ebyoya byakutuse. Abasinga bwe batyo batera okudda eka ng'obudde bugenze, nga bonoonye ebiseera, obuvunaanyizibwa bugezze, naye nga takyalina kyakkola kati ng'akkiriza. So olumu bisoomooza, noga kati mukolere kimmukake, ogenda n'omugjayo
n'omutwala ogenda okakananga wamutadde oba wamulese wuwo ekyebando wamulese wuwo kaleeru wamulese wuwo ntinda ogenda okuwulira bw'oba okerebakira ku kamera ogenda okulaba nga Ssenkagala ayingira ng'omwana ow'obuwala yennyini wamuddusa ekibabu ky'omusajja naye amulagiridde waali kiri kye kibatawanya olumu toyinza kubaako kyamaanyi kyokola okujjako ate era ng'omusitudde n'omujja Uganda bw'atatuuka Dubai oba abweru n'agamba nti ate kati omusimbi agenda gwesigisa omulenzi w'oli ndoze ekyali kitawanya bwavu kati kamusituleko yambeererawo yanjagala just mbeera osanga alikyuka akasente n'akamuteekamu konna ne katokomoka kati awo wonna n'alyoka aweebwa certificate eraga nti ayize kye bayita ekitonde muntu n'alyoka aterera mu layini oyambangako ky'osobodde n'otakaka 1 obutabeera disappointed gwe kennyini ng'oyiriddewo omubiri omuntu atagwananga ebintu abiraba kifuula nnenge naye njala okola okunoonyereza bw'abanga si ye mulenzi gwasoose okuzaalamu omwana nga si ye mulenzi gwe yasooka okugiramu empale kitegeeza nti oyo ye muntu gwawulidde ku mutima gwe finally nga gwayagadde bali abalamu abalabanga nga abaagala baamuwanga busente baakolanga ki era ogenda okwekanga ng'omuntu oyo talina nnyo kyamuyamba muntu wakumujoonyesa bujoonyesa naye ng'ono waali olwabiri. Thank you so much for watching. Nsaba Mukama akusinkanye okuyayana kw'omutima gwo nga bwe kuyayana akwanukule ng'obugagga obweggulu bwe buli ekisa kya Mukama ffe Yesu okwagala kwayi Katonda n'okusa ekibuga omutukuvu okkirize beera naffe ffenna n'era Buluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Thank you for watching.